الحمد لله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون، فأوصيكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala akyusa embeera z'abaddu, akyusa ekyo kyonna Allah kyaba yagadde, tabuuzibwa ku ekyo Allah kyaba asazeewo. Ate ffe abaddu Allah atubuuza. Tukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa almustahiqu lilibada, yasaanibwa okubeera nga asinzibwa. Wa kullu ma yu'badu min dunihi yu'badu min batil, buli byonna ebisinzibwa awatali ye bisinzibwa mu bukyamu. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, ekyatutonza n'amagege si kirala kyakubeera nga twawula Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeerenga Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza, tukole emirimu emirungi gye tugenda okwanjola najjo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera. Tuleme kubeera nga Allah tumutya mu sizoni zokka, wabula olubeerera tukulembeze okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mirimu gyaffe, mu mpangaala yaffe, mu neeyisa zaffe, okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bwe tunaaba tutidde Allah ajja kutuyigiriza tumutegeere nti yasaana okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddeeri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyatugira n'ekyengera kino ekinene ekyeddiini eno ey'Obusiraamu. Teriyo kyengera kikiri waggulu. Allah gwaba akiwadde, fuba nnyo okikuume, fuba nnyo onyweze ekyengera kino eky'Obusiraamu. Gwe kirigendako n'amalala g'ensi eno n'amasanyu g'ensi eno n'obutamanya, aliba alabye, aliba agenda kubeera mu kuzikirira okw'olubeerera. Ekyengera kino eky'Obusiraamu tekigulwa ssente. Bangi abaalina ssente mu bulamu buno obwensi baafa tebakifunye. Kiba kubanga kyali kyamaguzi nga kigulwa bugulwa, Karuuna yali kiguze. Tekiweebwa abo baabitiibwa nti famire mwe bavaamu nzira. Kiba kubanga kyali kiweebwa famire olw'obunene bwa famire. Abu Jahali yalifudde nakyo. Bwabanga Allah yakulonda mu abo abaayatula ekigambo kya la ilaha illallah, ne bakakasa nti Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ye nabbi wa Allah, n'oyawula Allah, n'otegeera Allah, n'okakasa nti Allah yasaana okusinzibwa, fuba nnyo ekyengeri ekyo kireme kugendako. Oluusi kitugendako bi asbaabin taafiha, n'ensonga omutali, otigguka n'emikwano emikyamu. Abamu tusembeza babeezi, n'omulaba n'omwegomba omukyalo omulungi,
nenga siwa dini yo nakujja ku milla nakusuuza ekyengere eky'obusiraamu. Baganda bange tunyweze ekyengere eky'obusiraamu, tukinyweze n'embaana baffe basome obusiraamu, tukuutire abaana baffe okusigala nga basiraamu. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, wa wassa biha Ibrahimu banihi, gwali mulanga gwa nabbi Ibrahim. Ffenna gwe tumanyi obulungi yakiraamira abaana b'okusigala nga banywevu ku busiraamu. wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din. Yakubu naye yalaamira abaana be n'abaga nti ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din, mu byonna Allah kye yabalondera obusiraamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bannange okufa tekututuukangako. Bannyinaza abalungi, basenga abalungi, abakyala batera okuva mu statement zemuwulira aga omukyala taba na ddiini, gwafumbiddwa yenna gyakolera eddiini. Hadhihi almaqula maqulatu ahli an-nar. Statement ezifaanaganako bwe zityo ze zimu ku statement eziraga abantu b'omuliro. Awangaala atya nga talina ddiini? Eddiini eno yaliwo, abakyala abaali mu nsi muno ne bafa nga bazira nga basiraamu. Tunuulira Sumayya awwalu shahidatu fil Islam, yasooka okuttibwa naye nga attibwa lwa busiraamu. Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha kanat mu'mina taqiya, yali omukyala naggagga awedde emirimu omukkirize yafanga musiraamu. Asiya yekka yawangaala ne Falaawo yali mukyala mukkirize. Bonna baafa basiraamu, Allah n'abasiima. N'olw'ensonga eyo njagala okulaamira bannyinaffe abalungi, bakyala baffe, naddala abaana baffe betuzadde ab'obuwala abatiguka ku generation eno, nti teriiyo kyabbeeyi nga busiraamu. Tebakulimba nti omukyala taba na ddiini. Eddiini y'omukyala y'eddiini y'omwami. Ffenna Allah atwagaza eddiini emu kutuuka mu maaso ge nga tuli basiraamu. Inna Allaha astafa lakum ad-din, yabalondera Allah n'abasiimira mu byonna n'abalondera obusiraamu nga y'eddiini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mwannyinaze omulungi, senga baana abawala betuzaala n'abatuddako bannyinaffe, eddiini ebalibwa ku musajja, eddiini ebalibwa ku mukyala. Tufe nga tuli basiraamu, tuwangaale nga tuli basiraamu. Obusiraamu si ddiini ya nsikirano. Olw'okuba ozadde abaana balisikira obusiraamu, teekamu amaanyi okulaba nga obanywereza ku busiraamu. Mu byonna by'oba obalaamira wakati mu kubalaga properties z'olese ku nsi, balengeze ekigambo ky'eddiini okufa nga basiraamu. Balengeze ekigambo ky'eddiini okunywerera ku busiraamu. Lekkubo lyokka ery'okwesiima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, baganda bange abakkiriza, hadhihi hiya alwasaya. Bino bye njagala okubalaamira mu khutuba eno tubinyweze mu bulamu bwaffe, tebivangamu. Ekisookera ddala al-imaanu al-kaamil. Bulijjo mu mpangaala yo yonna beeranga omukkiriza omujjuvu. Al-iman, obukkiriza obutaliimu kubuusabuusa. Beeranga omukkiriza omujjuvu. Kun mu'minan kaamila, beera omukkiriza ajjudde. Omukkiriza ajjudde yaluwa? Huwa alladhi yu'min, yo yakkiriza nti anna Allah huwa alwahid, akkiriza nti Allah gyali ali bw'omu, tagattibwako. Teriiyo bukkiriza nga ate bulimu okukkiririza mu shiriki. Teriiyo bukkiriza nga ate bukwambaza irizi. Teriiyo bukkiriza bugenda kukutwala mu stenseni kusala ndiga na kubuuka njiibwa. Kun mu'minan kamila, beera omukkiriza omujjuvu eyakkiriza mu Allah, okakase nti obulamu bwo bwonna Allah yabulina. Laba nabbi bw'atuyigiriza mu dduwa, Ibn Mas'ud gye yatuyigiriza, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك نيبو يجمل دزيري أغانتي ناصيتنا بيدك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتنا بيدك tukakasanti ay Allah gwe katonda waffe nasiyatina biyadik obulamu waffe Allah gw'obulina omukkiriza bwatu bwalina okufaanana taddira bulamu bwe kwesala misale eginaamukuuma n'okubuuka enjiibwa mu sitenseni n'okusamira ngeno bwakkiririza mu lubaale kun mu'minan kamilan beera omukkiriza omujjuvu rijalan wa nisaa abasajja n'abakyala kuni mu'minat abakyala mbeera abakyala abakkiriza olaba Allah yabanyumye mu Qur'ani y'ekitiibwa innal muslimina wal muslimat abasajja nga basiraamu nga n'abakyala basiraamu wal mu'minina wal mu'minat nga waliyo abasajja nga bakkiriza nga n'abakyala bakkiriza eri Allah bwe yali amaliriza aya nga agikomekereza yaga nti a'adda lahum abo Allah yabategekera magfiratan okusonyiyibwa yabategekera ejjana Allah beera omukkiriza omujjufu woweetunulamu ddala oli mukkiriza okkiririza ddala mu bwomu bwa Allah okkiririza ddala mu kusinza Allah mu bwomu omukkiriza akkiriza n'atongoza obwomu bwa Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir nakkiriza bamalayika ba Allah n'atagamba nti baana baabo obuwala wabula akkiriza nti Allah alina bamalayika be yateekawo abawandiika emirimu gyaffe be yateekawo abatwala emyoyo gyaffe nga Allah abawadde obuvunaanyizibwa obwo abagenda otubuuza nga tuli mu kabuli olina okubeera nga okkiriza bamalayika ba Allah nti weebali n'okkiriza ebitabo bya Allah ebina bye yassa ku bannabbi omuli tawrat wal injili wal zabur thumma al qur'an al karim nakkiririza mu kitabo ekyafundikira n'ennabbi ow'enkomerero nakkiriza nti Qur'ani kye kitabo kya Allah min indihi kalamuhu munazzal biwasitati Jibril nakkiriza nti bye bigambo bya Allah ye kennyini bye yeeyogerera ng'atuma Jibril alayhi salatu wassalam nakkiriza olunaku olw'enkomerero n'atagamba nti okufa y'enkomerero y'omuntu mulimu abasiraamu nga bamanyi nti teriiyo nkomerero ogwo muteeko nagwo guje guli mu basiraamu ngaga nti enkomerero y'omuntu kufa bwafa biba biwedde tebiwedde waliyo okuzuukira omukkiriza akakasa nti waliyo okufa n'okuzuukira tugende mu maaso ga Allah Allah abale emirimu gyaffe bali abatali ba ddiini eno ey'obusiraamu mu bitabo byabwe ebyo bye baakyusa balina eŋŋombe egamba statement ega nti atalizaala talizuukira era bo bakakasa nti kasita ozaala oba ozuukidde omusiraamu ne bw'atazaala ne bw'azaala alina okukkiriza nti waliyo okuzuukira abantu bali mu kakasa obukkiriza Allah bw'atwagala tubeere nabwo ne bakakasa eby'amajjini n'amayembe enkuyanja y'abantu bangi balina obukakafu nti waliyo abantu abali eyo oba ebukunja oba eyo entootooma eyo essingo abasobola okujja mu tulo nga weebase n'olima yiika z'ettaka era ekyo abantu bakikkiriza nti gundi yalimye ekiro naye ng'oli akozesa majjini abantu bakkiriza ebirimu eby'obulogo naye bagamba nti waliyo okuzuukira omuntu alizuukira agende mu maaso ga Allah fa idha hum qiyamun yanzurun oyina agateri bakuzuukira era abamu batera okwebuuza ekibuuzo abukyabafanga tebavangayo ate banavaayo batanga naawe okyali mulamu kitegeeza ensi erina kusooka kuggwawo ekiseera Allah kye yateekawo abantu bave mu ntaana bagende mu maaso ga Allah bazuukire nga Allah bwe yatutonda kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu Allah agamba nti nga bwe twatonda omuntu oluberyeberye nga teyaliwo waliwo nu'iduhu bwetyo bwe tugenda okumuzzaawo ng'amaze okubeera mu ttaka emyaka n'emyaka nga yonna yasaanawo
kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu bwe yatutandika Allah bwatu nga tetwaliwo bwajja okutuzaawo. Allah atugamba hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, ekiseera kyaliwo nga abantu tebalowoozebwa nako nti balibaawo, ne Allah n'atuteekawo. Kkiriza mu bukkiriza abo nti waliyo okuzuukira, nga n'empagi esembayo mu bukkiriza kwe kukkiriza al-qadar, okugera kwe Allah, khairihi wa sharrihi min Allah. Buganda wange omusiraamu ne mwannyinaze omulungi, byonna ebikutuuseeko wakati mu kuchallenging ebirungi byofunye nga bibala, ebimu ziyita ntuuyozo, ebikutuuseeko nga bikusoomooza, byolaba nti abantu abamu bakuloga, byonna min Allah. Abireeta si mulala kuba kusalawo kwa Allah. Kiririza mu kadari ya Allah, buli kyonna ekikutuukako ne bw'onooyita mu nkuyanja y'ebizibu teriyo kitajja kuggwa. Kullu ma lahu bidaya lahu nihaya, kimanye nga bulijjo nti buli ekirina entandikwa kibeera n'enkomerero. Amaziga g'okaaba wakati mu ebyo ebisoomooza gakaabire Allah, yalina obulamu bwo, yamanye ekyo lwaki akikuleetedde. Life is hard, life is challenging, obulamu bwo buteekemu Allah. Al-imanu bil qadari, kiriza okugera kwe Allah. Bakusaze ku mulimu, bakuwummuza, bizinesi eweddewo, leka kugamba nti olina ky'otaakola, leka kugamba nti waliwo eyakuyoola ebigere, leka kugamba nti olina olutwe ekyo ekikubuzizza ssente. Kiririza mu mutonzi, biyadihi malakuti kulli shay, mu mikono gye Allah mwe muli buli kyonna ekyobufuzi yasalawo. Allahumma la mani lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Bwasalawo ay Allah kuwe nga Allah sazeewo weebwe, teri yasobola kujjako kyasazeewo. Bwasalawo Allah ekyo kireme kuba kikyo, teri yasobola kikuwa. Eyo dhikiri tujeerabira. Abantu batuuka mu bulamu ne bubasoomooza, ne bubanyigiriza, ne bagenda ne beebaka ku malaalo, ne bagenda ne bakuula omuddo ku ntaana. Kun mu'minan kamila, beera omukkiriza omujjuvu akkiririza mu Allah. Tubeere abakkiriza. Al-imanu billah, nga n'ebintu bisatu bigenda kukuyambako okubeera omukkiriza owaddala. Ekisookera ddala al-ma'rifa, tegeera Allah. Bwe tuba twagala okubeera abakkiriza tutegeere Allah. Al-ma'rifa ma'rifatullah, okutegeera Allah omutonzi. Bane ddala Allah twamutegeera, tunamutegeera tutya Allah? Soma amannya ge, tegeera ebitendo bye Allah bye yeetenda nabyo ebinaakutegeeza omutonzi. Ayatul Kursi, jiddinga n'otegeera amakulu agagirimu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, yoyo Allah asinzibwa omulamu, ayeyimirizaawo yekka. Soma amannya ga Allah ogategeere. Ekinaakuyamba okutegeera Allah ma'rifatullah, ekinaakuyamba obeera omukkiriza owaddala, tegeera Allah. Tegeera Allah. Ekyokubiri al-hilm, beera omugumiikiriza. Obukkiriza bwetaaga sabru. Nabbi yatugamba ad-dunya sijnul mu'min, obulamu buno obw'ensi komera lya mukkiriza. Omusibe tabeera na kwetaaya, abeerako ensalosalo waakoma. Ye mukkiriza mu bulamu bw'ensi, takola byayagala. Olwaleero mwogera ekigambo nti let people be, abantu mubaleke babeere kye baagala. Tebalina kubeera kye baagala, balina kubeera Allah kyayagala. Ad-dunya sijnul mu'min, obulamu bw'ensi kkomera lya mukkiriza, alina waakoma Allah bw'amugamba okubeera. Omusibe tabeera na kwetaaya, obudde obw'okwebaka abeera na bubale, bwazuukukirako bubeera bubale, kyayagala si kyakola.
bwe bulamu bw'omukkiriza mu nsi muno kyayagala si kyakola. Muleme kwogeranga nga bagambye ku bantu babeera abasiraamu nimbaga nti let people be. Abantu balina kubeera Allah kyayagala n'omubaka Nabbi Muhammad batambulira ku mateeka g'omutonze yateekateeka ensi eno. Nannyini nsi kwe tulina okutambulira ku mateeka ge. Obukkiriza bwetaaga obugumiikiriza. Yakulu Malik bun Dinar, omumanyi omu ayitibwa Malik bun Dinar yagamba inna fi dunya janna, ku duniya kuno kuliko ejjana, man lam yadkhuluha lam yadkhulu jannata al-akhirah, aliba tayingidde ejjana ya duniya ejjana ya akhira tagenda jiyingira. N'atutegeeza ejjana ya duniya naga nti dhikirullah, kutendereza Allah, kubeera ku mirimu gya Allah, wa shauku ilayhi, kubeera nga buli kiseera olulunkana kusiimisa Allah, kumwagala, kubeera ku lusegere lwa Allah, so si kubeera na mbiri, si kuvuga mmotoka nnene, si kusula mu apartment. Dhikirullah, ng'ejjana ey'oku nsi kuno kuyingira busiraamu. Aliyingira obusiraamu n'abuggweramu. Ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa, ejjana y'oku akhira agenda jiyingira. Obukkiriza bwetaaga obugumiikiriza. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, Allah akilu, amagezi agakutegeeza Allah byayagala. Amagezi Allah ge yakuwa gakuyambako okutegeera n'otunuulira ensi eno n'otegeera nti waliyo omutonzi. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'id, bagenda kugamba nga bali mu muliro senga twali tuwulira, senga twali tulina amagezi nga twafumiitiriza ku Allah byayagala. Ma kunna fi ashabi as-sa'id, tetwali badde mu bantu batobedde wano nga tuli mu muliro. Baganda bange abasiraamu, hadhihi hiya ar-rakaiz ath-thalatha, ebintu ebyo bisatu senta y'okuba omukkiriza ddala. Ma'rifatullah, kutegeera Allah, kutegeera Allah nti yasinzibwa, kutegeera Allah mannya ge n'ebitendo bye, n'omanya nti Allah yayawulibwa, yasinzibwa. Ekyokubiri al-hilm, obukkiriza bukwetaagisa okubeera omugumiikiriza. Al-aqil, amagezi agakumanyisa n'okutegeeza nti waliyo omuliro n'ejjana. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Baganda bange abasiraamu ne bannyinaze abalungi abazze mu khutuba eno y'ekitiibwa, fa usi nafsi wa anfusakum bitaqwallah, nziramu okulamira omwoyo gwange n'ejja mmwe kubeera nga tutya Allah. Mbalamira okusigala nga tutya Allah, tutya Allah. Innaka satamut, tya Allah essaawa yonna oli mu ssanda. Ittaqillah satamut, tya Allah innaka satamut. Ne bw'onoobeera n'amalala ku nsi kuno, ne bw'onoobeera n'ebikuwaga mu nsi muno, mwetabye mu mpaka nnyingi, bikujjuko bingi abantu babibeerako. Oli n'agenda mu mpaka z'abannalulungi n'alabanga atalifa, kyala agenda neyeetekako make-up, n'alabanga yenna ati batonya, nga buli kiyungo kyonna ekirabwa akitonyebwa ati, atiitiibwa butiitiibi, atonya butonya alinga mooli. Akaseera k'essanda kajja, akaseera k'okwebaka mu kabuli kajja. Ittaqillah innaka satamutu, tutya Allah sawa yonna tuli bagenzi. Innaka mayitu wa innahum mayitun. Allah yategeeza nabbi nga akyali mulamu
ye message erino kugenda gyoli nange leero tuli balamu enkya tuli bafu bagenzi bannanga abalungi tutereze emirimu Allah gyayagala tudde eri Allah tukole emirimu emirungi alaikum bitaqwa Allah tuti Allah alaikum bitawhidihi bane mwabule Allah obushiriku nga bususse mu mayumba gaffe mu famire mu mirimu wawatali bushiriku ne waliwo akaseera akettako okutugendako osigale ne Allah akubuuze ate ng'olina okumuddamu akaseera kaawo si kangu kazibu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dduniya wa fi lakhira Allah akanyweza abo bokka abaakakasa la ilaha illa Allah ne banyweza tawhid bilqawli thabit ne bamwawula Allah ne batabeera mu nsiriba mu nsaasi ne bamanya nti asinzibwa ye Allah abakyala bagenda ne bakola obushiriku ne baloga ne balowooza nti ebyokwawula Allah bya basajja omusanga alooza omusajja yenna yamugongobaza bw'ati ali ku ntegeera ye alinga alina limoti naga kasita saamutta namuloga kunjagala kunkolera byange nakubeera mbaana abeera awo bw'atyo ne bw'oba oloze n'otatta kasita oyingira obulogo wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna nnasa sihra okuloga bukaafu bannyinaze abalungi bamaama muloga abaana babajja bammwe n'ologa mujjawo n'avaamu ekivundu ekitatottoleka ne muloga abasajja bw'agenda ewa namba 2 namba 3 n'amuggyako 5 gibbi n'agizza wansi mirongoti n'agizza wansi obonna bulogo bushiriku inna ruka watamaim watiwala shiriki doga abakyala libakozesa abasajja babaagala shiriki kun mu'minan kamila omukkiriza omujjuvu takola ebyo maliriza n'ebiddirira khutuba n'ebisembayo khutuba etulaga ntulina kubeera bakkiriza abaddala al amalu salih tukole emirimu emirungi Allah gyatwagaza inna alladhina amanu wa amilu salihat abakkiriza ddala ne bakola emirimu emirungi beera mukkiriza omukkiriza afaanana ati akola emirimu emirungi tujjumbire okukola emirimu emirungi waliwo safaari empanvu buli woogirowoozaako ekuwa ebintu bibiri ebikulu bu'dul masafa olugendo lwayo luwanvu kitaawo tannatuuka jjajjaawo omwagalwa waffe w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tannaba kutuuka akyali mu safaari omba mwali muziiseeko ku baagala bwammwe n'oteekayo omukyala wansi oba n'oteekayo omwami wo n'afa oba mwana bakyatambula waliwo olugendo bu'dul masafa terulina return ticket kasita baga nti haji gundi afudde sheekhe gundi Allah mujurut atandise safaari empanvu safaari empanvu yeetaagisa mirimu okuteekayo amaanyi safarun tawil saba Allah tukwatireko tukole emirimu emiruki innahu safarun tawil ekyokubiri baganda bange abasiraamu qillatu zaadi
nze naawe tetulina ntanda gye tulina ntono. Tunyikira okukola emirimu emirungi. Entanda gye tulina eyange neeyo tetumala mu lugendo. Tunyikira okukola emirimu emirungi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام قائمين حتى نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.